tubeera ne ideas zaffe tubeera n'ebirowoozo byaffe naye mukama yasalawo transplant ya so kyonna ekinaavaamu tulyoke bino si lutalo si byansi si byaki teri yatutuma kubeera bapulezidenti bakabi teri yatutuma kubeera bagagga bakabi kama atuma kumuweereza oli next n'omuntu abadde akuvuganya mu kalu kano ketuvaamu singa ogenda ku macanga gwe muwanguzi ebirowoozo byo byogerako ki era kikyogenda okubanga omukozesa ensonga lwaki sa campaigninga namuleka campaigninge olw'ensonga nti akisinze kale siri mupya naye ate ye abadde mupya ng'alina fresh ideas nga njagala abantu baziwulire bazitegeere abalonzi mwenna abandaba se wano musobole okukola okusalawo mbyogedde nde ku bana ababiri anatwala gospel industry mu maaso era nga bwayogedde sijja kwawukana naye obukulembeze buvaawa buva eri Katonda so tusoma ekitabu kyekimu so basically olwaleero luno era nga bwayogedde nange njagala mumbiwulire mu kamwa kange nti omukulembeze nanaabayiseemu tulina okusuubira nti asigale ng'atambula ne munne okitegeera nibona awangudde asigale nga akolaganya wamu ne munne so basically era nga bwayogedde si lutalo okay basically nze naye ekitujjayo nti twagaliza industry eno twagala okukiraba nga eva ku level emu edda ku level ki edda ku level ndala so n'olwensonga eyo nze nja kuwagira oyo yenna n'abayiseemu okitegeera ebirowoozo byange byonna bwebiba nga bigasa industry tusobole okuba nga tubiteeka mu nkola n'oyo anaabayiseemu ate naye singa mba muwangudde era mba musuubira okusigala ng'akola ki naye n'ebirowoozo ebirungi amanya n'eddoboozi Anita Lwaki General Secretary Creative Performing Artist Union. Olunaku olwaleero tuli wano okulaba nti Federation etwala ba gospel artists tufuna obukulembeze obupya okulaba nti kitambula bulungi so babadde bakondakitinga kulonda tebanaba kutuuka kulangirira naye nga tusuubira nti Mukama ajja kukola obulungi gyetuli era atuwa abakulembeze abo abanabagwanidde okulaba nti bakulembera ate bannaffe bonna bwe tuli mu gospel industry. Manya mpitibwa Kirabira Edison nga nze mobilizer wa OWC mu Greater Kampala wano wano gwenje naye bamuyita Audu Kalitwe ye PA wange era nga ye headmaster wa STI Kisasi. Yes. So tuzze wano okuobservinga elections zino eza gospel okulaba nga buli kimu kikola kitambula bulungi tewaliwo kubbingana nga buli kimu kiri mu bulambulukufu era tuzze okuobservinga elections zino eza gospel so kyetwagala nabo twagala kubateeka mu kasente era tujja kukolera wamu nga industry kimanyi gavumenti yasalawo okwegatta ne industry tukolere wamu gavumenti yasalawo tukolere wamu. Olunaku lwaleero tuli mu kulonda okwa Federation of Gospel Artists in Uganda. Federation of Gospel Artists Uganda kyekitongole ekikumaakuma ekigatta awamu buli muntu yenna akola mu kyetuyita entertainment mu lulimi lwaffe lwa bulijjo naye nga bya Christian omuli ba comedians omuli abayimbi omuli bonna abagwe mutulire n'abatuyambako ng'abamidiya ne ba promoters fena tuli wano tujjira mu associations zaffe aba media association ne bajja aba comedian association ne bajja aba singers ne bajja fena tukola gundi federation kati tulonda omukulembeze waayo ku president n'akakiiko kabatwala kati musinzidde ku mitendera ky'okulonda omuntu ki kyalina okujja nakyo kyalina okulonderako. Ekisooka omuntu okulonda olina okuba nga oli member wa federation ate okufuuka member wa federation olina okuba nga oli member wa association ate okuba member wa association ote okuba nga oli one omukristaayo akola emirimu kiri gyenjogeddeko egy'okuyimba egy'obwa comedy egy'okuzina oli mu media oba ng'opromotinga abantu afaanako bwe bato kati omala okwewandiisa tukuwa kaadi eyo ebanga ekiikirira ekitongole kyovaamu kyetuyita primary federating entity oba association yo ate nga ye kaadi era ekiikirira ne gonde federation kati kankulage ng'eno eno kaadi ya association gye bayita Victors Community kati wano amaaso nga bwolaba this Victors Community n'ate n'emabega olaba gunjaki ya federation kati kaadi zonna ziriko kana ka federation naye wano wanjawulo kati omuntu olina okuba ne kaadi eno okufuna member wa association yo ate nga member wa federation ayeteefuka voters card. Nze mazo mmanyi nti nga bwe bazze
ne bafacilitate nga kino anytime bajja katuwa 2 njagala abayimbi ba gospel wamala okuba music we omukulembeze oyo asobola okuyamba ku baana ba gospel music ave mu kanisa agendeko mu marketplace firi njagala omukulembeze wa gospel asobola okugamba abasumba nga musumba Kiganda nti omuyimbi wa gospel alina osasulwa talina yimbira bwerere other than that olaba kati musumba Kiganda akimanya asasula abalongosa toyize abasimuula ongambe nti omuyimbi azze okuyimba tomuwe so ebyo kusomozebwa kwenda byeko tufunye naye ebyo byonna nze mmanyi bigenda kuba nga biweddewo